Tuggussa Enssonga. Manina jaja chabera ne duredi gamba ezempewo ze zikutudde ku mutwe ogwo mutwe okuli enviiri esatu nze tezimanyira njazi kuba olugala lw'ekibatu. Ono ye mama Nabuzana. Yo gwe yagamba okugira. Ono gwe yagamba okwegattako. Kamukubire Nabuzana. Omusajja je wano Nabuzana mbu alina emyaka 9 mulabyeko naye simanyi wogenda guyisa. Nabuzana. Mulabyeko amukutte wantu musembeze eri. Nabuzana abamukazi abamusajja. Abamukazi. Erinnya lye bayita nna litandikirwako ki? Baba abamukazi. Kati oyo aba sugar mami. Bamweyana tewo njagala obategeeze nti kati olutalo ngenda okubakulako buli kwenda ebibonga mulimu amembe ngenda pipa mambu tewo njesaawo temukumanyira tewo ate tolina lukusa luddamu kuba ku ssimu yaye ng'oŋŋamba aga amayembeko kitegeera. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Oli mu byabulamu oyina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu. Amanya agangeze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. balese omusomo ogusookedde ddala. Guno bakutumye the first international empowerment conference on healthcare and medical sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario. Wali ku 237 Sackville Street. Mwenamba kowoola nga mbategeeza. Mwe ba international exhibitors mugenda kusasula $500 eza US. Ate mwe ba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mu abali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gwa kabi nnyo ate nga gw'amaanyi mujje mwewandiise mulinda ki? Amapiano zinalingala ya mumanyiri osobola okwogera ng'okola oti ikotipe ebyo byoba okola naye bino byokola ng'okola oti byesonyiwe gye myaka gyo si gy'amapiano. Aga amapiano gafa abavubuka abato omulembe omutebi omulembe gwa muteesa kabaka chwa muyina kuzina ikotipe dekera ozina amapiano. Rama. Eje myaka gyo si gy'amapiano. Laba efeesi yo we yenkana. Ne efeesi yo wenyinyi badde ne bwofaanana n'ennyinde ye. Tozina amapiano. Kabata. Gamba deo alekero sina amapiano. Kabata gamba deo. Uliriza Kabata gamba baby deo alekero soko ulirize. Uliriza mumpita. Kabata ati uliriza. Manina jaja chabera ne duredi gamba ezempewo ze zikutudde ku mutwe ogwo mutwe okuli enviiri esatu nze tezimanyira njazi kuba olugala lw'ekibatu bajjanja samirira mbu bajjajja ani gwe gwokangambwa ebyo gendo bikange bali abalala yasamirira ajja azunga aleega ebikanzu by'esatu ebyo ebikanzu by'ababangale ebitali confirmed by government of Uganda komanyoko into sulfuric acid acceleration due to gravity and rock digital kwa yima rough fighter jet F-2020 balix means and intercontinental ballistic means of sulfuric acid acceleration. Lama Wanji de wali free nkusisinga yako nga tudune ne baby deo mwetondi kuba yagamba batala buno buyembe buto kati obusungu atenne nabunzi kati ne baby deo mugenda musi yagana amayembe nange gali kuba kati obusungu ni nabunzi kayogedde ku mayembe
Si mayembe makulu. Obuyembe bw'ompulira SB4. Wangi? Obuyembe obwo mugambo obwo obuyembe bwalina nja kubupamira mumbulinnyeri. Era eyo mugambe yabeere mwegendereza. Obwo obusungu obwennina. Gambye embeera yange tennabeera nungi yadde n'akamu. Zo tulina okuba nga tubaweereza. Saawa zino tukolera ku miggo naye bwe bityo. Kubeera champion oyita mu bintu bingi nnyo. Njagala okukulisayo mwenna ababadde galuga ennaku z'omwezi 19 ku Sunday nga tulwanirira ba champion. Nabe nakoola mwali bangi nnyo mwazze mwatulaze obuwagizi babadde bw'amaanyi nnyo. Though navuddeyo nga magulu go kugulu kumu kwamenyese ebyaddala akuba nti sajja osigala musajja nekati singa tuli mu kuwummulamuko. Ku kamera nnengerayo omusajja ow'ekiwago ng'aliraanye omukyala baddiŋŋanye dda. Manyi kiba kizibu nnyo omukazi okuwakana nti nze sisobola kukuddira naye obubonero bwe ntalisobola okulaba kindagidde ddala nti bava wano bagenda lugala. Anyway, batuteekamu akasente ba Airtel bagamba nti genda bunnambiro ofune extreme wifi obeere ng'ate owona okubeera nga internet yebuukabuuka. Wenna naddala abaana bakola bankola zi live ku TikTok oba ku Facebook keba YouTube osobola okwefunira extreme wifi okuva mu bannaffe aba Airtel obeere ng'ate obeera ne internet eri stable. Wenna oyinza okuba nga oli wakaawo oba mu hotero yo oba mu hostero internet eyo ejja kubeera ng'ate ekuyambira ddala. Nakwetedde Rama olunaku olw'eggulo. Rama yaweze enkolokooto neŋŋamba comments zammwe zaŋŋambye lwaki tolunya ku Baby Day ono balina obukuku ne Rama era nga tutulabbira ku TikTok okwo ku live. Naye Kabata nabadde mwagala ndi mu kwogerezeganya naye njagala tuluko olukwe luno tulabe nga Rama ne Baby Day basisinkanamu tulabe oba kituufu Rama asobola okwetonda ne Baby Day n'abakoze eki amugambye naye nga byo bikyali biwanvu. Rama mwamulabya tulambuza firiji ye ebibadde byogerwa ku Rama nti firiji agiguza sozo. Firiji gyeri mpya nnyo ne TV gyeri buli kimu era mulimu Minute Maid mu firiji ajjudde n'engoye zibookisa engatto essimu ne sente enkalu mu firiji ye mu ebiri kyayagala kyalyako. So bwema commenti nga nti nonya ku Baby Day nengamba Baby Day ono muntu wange kuva dda eri era gye buvuddeko awo twakolayo ku mboozi nga kyakola Juma walozemu muwuliza. Anyway, tuveeko mu bulango katini tukomewo n'emboozi ya Baby Day. Ono ye King Saha! Hotel Africana na munana December mushow y'omwaka gyatumye ebiseera ebyo okwinashinga emitwalo 2 emitwalo 5 emezi ya milioni 3 na 9 December Mukono Colin Hotel 10 December Masaka Maria Flow 15 December Luka ya Nana Gardens 16 December Lyantonda mu Kisaawe 17 December Mbarara University Inn mwana mulenzi King Saha aine ddoboozi litupanga amasanyalaze muliraano w'abakyala kubagala biri wakutokosa endongo hit ku hit nembwa yasigame nyama kale musaleko Hotel Africana nga 8 December nebi baby bi Pro Max ebiwaza zatampa full tank iPhone 15 nerento waka kadetaina changamba ebyana bintu twalako autonteke chupa yenkoko lwakidwa Buganda Kombucha Drink Junction Mall God Base Entertainment Stream Life Avenue Eurofarm olwo nebitegekebwa Yasinke Events. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or
even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Mbwa kumanina jaja chabera ne duredi gambe ezempe weze zikutudde ku mutwe ogwo mutwe okuli enviri esatu nze tezimanyira njazi kuba olugala lw'ekibatu bajjanja samirira mbu bajjajja ani gwe gwokanga mbwa ebyo gendo bikange bali abalala yasamirira ajja azunga aleega ebikanzu by'essatu ebyo ebikanzu by'ababangale ebitali confirmed by government of Uganda komanyoko into sulfuric acid acceleration due to gravity agrochopodigistokoyimwayimwa lofta fighter jet F-2020 ballistics missiles and intercontinental ballistic missiles sulfuric acid acceleration akonkwa minadanga kamo chabumba mna sasa jumping section tinga demwase amida everything kukunkuma na plus nsigo wasago substance man feed power astaga filu la amayembe goga kudire komanyoko gendo gagambe galieti ajazunga simanya jajja nabuzana bamweya nakomanina mbakuna midde mujja muzunga mbakuna midde tuyambe tokuna marama kwegaine tozina mapiano muberiyo bajjajja bazina mapiano Japa mayembe gamwabuge mwana wa nambu mayembe njagapa mambo niwali toyi ninawe mpata betoneni jamu yaje ojaga tusisinkane mpame mayembe ndabe kyonnaba muganda wange yagala bino sirwali njagala tusisinkane mpame mayembe ku live kulage nti tegalina kyegali njagapa mambo binuno tiri arwali Rama njapa mayembe nonyanga pamemo Ugambye otya Rama njagapa mamu amayembe siba bajjajja mukasa muwanga njabba pamapamako mbapamemu anyway mukulekeyo mu bulango bwaffe nyongera kujukiza nti tukulu SB4 Media Tuggussa Enssonga ku Facebook kwetuli nenge emirimu gyaffe gisinga gyonna ogisanga ku YouTube kubeera nga ate kwosanga emirimu gyaffe nyongera kujukiza nti abe Kenya tujja era nabagambye mu programu zaffe zenzenga nkola abe Kenya mwenna ninayo abagizi b'amaanyi nnyo Kenya eyo era mbagamba kwati bamanyi nnyo Oluganda naye nga kampite mu Luswahili nga mbagamba nti gwe tosekera Luswahili lwange mimi nataka kupigia yeke kupigia yeke era abakenya wenna mbagamba saidi yaje kwa manyo kumbuza anyway so kwa sisi yaje kwa pigia kwa pichipichi fine kabisa sana kwa sijui yeto mchilegeza ntingenda tujja 47 yaku ya mbiri kwa suvuni vuvum pa vuvu ayo bande kuchi mpulide mu vuvu ngena jivumya vuvu wapi vuvu kwa boka mbanga yetu kabisa sana kwa piga ya vuvu anamanyisa nini tena utuleke anyway neka soke nkolize bachali bange ba champion tumanye fatu kigundu champion wa MX1 2023 kutumbiddewo nnyo kwa brother wange oyo yasobodde okubeera nga yeetisse omwaka guno okubanga ye champion wa MX1 wali mudigize empaka era nkukulisaayo nnyo webale kubeera nga ate wali representing nze MX School Uganda kubeera nga ate gwe wakitutte ekyo nenkulisaayoko Jeff Kayira omukulu oyo omuzirambogo Salongo okuva wali mu ba vets era naye nga yaleadinze mu ba vets nabeera nga ate naye yawangudde ekya championship y'omwaka guno 2023 mu ba vets wali eri era ntumiddeko madamu waffe oyo wali ku Ask Holdings wali ku Bomba Road bano nno yaluteeka mu ssente nga MX School Uganda batunda nno furniture ne wa office ng'omu nnyumba byonna nga bye waleetaze okubanga byakutana ne furniture genda kwali ku Bomba Road wali ku Ask Holdings era nga omukulu Jeff Kayira yomu abatuteeka mu ssente webala kubeera nga ate watutte ekya championship kya vets wali nga 19
twabadde wali galuga nze okugulu kumu tekwakomyewo kwajjidde mu kaveera wakoze katya kwajjidde mu kaveera muliro gwabadde gw'amaanyi nnyo tumiddeko MX School Uganda mwonna Lajibula Mutebe Jordan Mukubi ne Jordan by the way ne Jordan yawangudde naye era MX2 era championship era yagirina era still MX School Uganda naye Jordan ne mwasibuka naye naye yasobodde okubalanga awangula kitegeerekeseko oba kitegeeraza nti MX School Uganda twajja tumazeeko era ffe tulina championship kubanga okuviira ddala ku Jordan Mukibi nga yawangudde ya MX2 2023 MX1 Fatuchi Gunu yagirina VETC ne Jeff Kairanga yagirina nendala tujubanga tubategeezaawo kitegeeza nti MX School Uganda yo ekyaliidinze kwe nawe nango yono mwana nga wali agadde ajoininge pitch z'empaka bila ko kasimu tuconnectinga ayingire MX tuwo omwana anze kenyini tokyayunga oba doti tulina baby dewo linda ko nga tunagenda eyo kansoke nkusasire embeera gy'olimu muganda wange naye navuga epiki z'empaka ewa muganda wange enseno nga ngiyiseemu bire wali ovuga boda wali ku stage 7 Yeruzira ku Lasoni Theatre wena mukwaya eyo piki zanyumira nnyo nenvuga n'ez'empaka nga basasula na busasuzi mu kikaali nali kagadi olaba embeera gy'olimu nange yantuuka mu piki yankuba nempulira obwongo nga kwolwo namanya nti obwongo mu mutwe bulinga soda mu kacupa k'amazzi soda mu kacupa bwenyenya bwe butye okitegeera naye nga soda wa kitundu nga tekajjudde mu kacupa piki yankuba ekagadi abaaliyo mu mpaka ekagadi nga nvuga piki z'empaka na postinga n'ebifaananyi embeera gy'olimu era nakulabye nga walabye n'ebizibu naye osanga oba nkusinga oba onsinga nja kubaba bulunyi kwata lindako oba nkusinga mu kuvuga oba onsinga neze nakwaniriza mu mpaka zino ez'epiki z'empaka kubanga zo munaye kwewaayo mutima kyekisooka kwewaayo ate ekyokubiri olina okubeera n'experience kyovuga omwana yagenze nagamba nti abavuga piki z'empaka emingo balina kuba najo mu mmotoka balina okuba najo mu mmotoka nga gyaki saakategedde anyway tuli ku ne baby dewo gye buvuddeko ko twakwetedde Rama wa firiji awanda muliro simanyi obukubagana buli kuki naye ffe ngaffe tuli okutereeza mbeera mbadde nsaba live nga tetunatuuka eyo kino nkisabye nange ng'omuntu mbadde nsaba nange mu mpandiike njagala kuvuga newakubadde zankuba okugulu nekumenyeka nina n'enkovu wano naye nze nawona naawe ogenda kuwona nange jangu teeka ku lisiti jangu kuba mmanyi anti wulira kuba navuganga n'abasajja beeri ekaliisizo ani babangambye abekaleseeyo Tito waliwo ne yasindijje akola kati ku CBS naye yazivuga abepiki z'empaka ez'ekaliisizo abepiki z'empaka abo be banjigiriza piki z'empaka komawo muzannyo zinyuma naye nga za lisiki kati nze kyovolaba bwe zamenya amagulu neŋŋamba nedda kanzire mu ndongo yange nga nnyimba buyimbi nga tebirimu kumenyeka magulu era bye byanzija ne mu mupiira anti omupiira bwe gubeeramu nga gulimu okummenya nze gubeera guntama naye ate mu kuyimba oyimba mukaawo n'ofuna akasenteko n'ogenda naye guli kuba kukakasa naye nga kulimu okumenya najangu ebyeddala jangu onyumirwe jangu onyumirwe nja kujja nvugemuko kuba mmanyi kati awo tugende bwoba okkiriza nze nzikiriza bw'onootwala bwefuna akasenteko ogule piki tulaneze tumusaalinjirina piki ya miliyoni 38 ogirina njirina sport nja gibalaga njirina okumanya guno omuzannyo naguwagira nnyo nagwagala nnyo ne piki gyenvuga tegenda kubeera mu kisaawe njirina tukwaniriza baby dewo bagitika ya miliyoni 38 tukako ya alinyonyo naye nga njirina ompise mu butongole njijeyo mu stowa kubanza njivuga mu biseera byange ebyeddembe ngambe njireete gondi eddako nkulage eri Kenya kuba bwe nanyumirwa nenjigula jangu joyininge wetuve Kenya tunayo enduro ab'emukono tujja waliwo faamu ya Mr. Arthur Brick
eri awo ng'ogenda kutuuka eri side z'empata ng'ogenda kutuuka ku resort ku Divine Resort side ze yaddala SB4 piki njireete njirine njirete tata jangu tukubika omuliro gujja guwulira ngenda kujeyo tobeyo ngenda tuli twachazizaako Rama abantu bonna nangamba nti kyaza ku baby day mukyazeeko baby day mukyazeeko batubuulire ye ne Rama kiki lwaki beerumaŋŋana bigenda kuggwerawa kasooke nkwebaze omulundi omulala SB4 webale nnyo webalire ddala okubanga okola emirimu egy'okutabaganya abantu. Amiina. Okola emirimu egy'okukwataganya abantu ababa baawukanye bambi n'obagatta babeere bulungi nga tewali alumye munne. Emirimu gy'okola twaligiyise gya bulamuzi. Kati gobeera mulamuzi lwakuba obadde tukimanyi naye oli mulamuzi ssebo mu ggwanga muno. Ekitiibwa n'abalamuzi baali badde nabo bamanya nti oli mulamuzi. Omulamuzi omutuufu yanoonya sayidi ne sayidi n'afuna obwenkanya ate n'asala omusango. Ono ne yeewozaako era njagala nnyo mu miitinge nga Rama ali wano ndi wano nga gwe oli wano. Ogambye otya? Mu miitinge mutulabe naye kinaasoboka wandi gwoyina otugamba simanya Rama kiyinza obutasoboka nga lwaki nga gwoganyi gwotidde Rama nga na kiyinza obutasoboka naye ng'ate gwe kyoli nino bagatta pozi nga gwo munawagaana naye nayagadde mu Rama enda sinakimutunuza anti mu butasoboka si kunze nze nzikiriza okumukisisinkana naye ate ye yagaana kubanga namugamba yetondera amayembe ge yavuma okupamira yetondera amayembe ge yavuma okwegattako n'agamba yegasse ne mama Nakalondwa yegasse n'ejjembe mu mama Nakalondwa talina na mazzi yawemula amayembe yawemula emisambwa yawemula ebyobuwangwa byonna yakola ebintu byonna Rama ebintu ebibi ennyo kyovulaba nkugambye kyatandika kitya byale bite byatandika bitya Rama omanyi kye yakola amayembe agenda agenda kwambala bana munasonyiwa okundaba mu enjegere n'okwambala bwe nti nyambadde ng'omuyimbi enkofira yose gitegedde kazina enjegere nzambadde ng'omuyimbi Baby Day Stove Uganda Saabasa omulaguzi w'eggwanga naye Baby Day yabayimbira kawanga yogera kati mba muyimbi kuba namanyiira okwambala ebintu bino mbyambalanga muyimbi zino saawa bino byolaba kati ate guno omuggo si gwa bayimbi guno si gwa bayimbi enkofiira si y'abayimbi naye kino ekikooti ky'abayimbi kubanga nange ndi muyimbi. So tudde ku nsonga eri etuleesezza byatandika bitya okubanga gwe ne Rama mwetwala webyatandikira Rama ng'agamba mbu agenda bulya tetugenda kumalira abantu budde mu vidiyo eno mwana yesiga kyona agenda okulya ejjembe tetugenda kumalira abantu budde mu vidiyo eno byatandikira mu kibbo kino ekibbo kino kirimu amayembe kirimu amayembe agalimu ssente kigaba ssente era nga ngabira abantu ssente ku TikTok twali ku live yakabaata z'abantu munaye mbeerawo ng'abantu oli nange ennaku bwempitamu ennyo ng'alaajana ng'ayagalayo kasente nga muwaayo naye ssente gye ziva teziva mu nsawo yange ziva mu kibbo ky'amayembe kakati bwe ziva mu kibbo ky'amayembe bwe ziva mu kibbo ky'amayembe ssente ziva mu kibbo ky'amayembe bo balaba bajjajja nti ono omuntu asaanidde ayambibwe mu buzibu embeera gy'alimu asaanidde atereezibwe okusinziira nga bw'ali nga bwe tubeera ku live bo bajjajja bangamba nedda oyo muweeyo emitwalo 3 ng'omuwa nga muwa soko gagambira ono nange gampeeyo
kusiribu nnyo kugulu kuno kwamenyese ngammuwa era ogenda kufunayo kagambe kati ogenda kufunayo kati ati mbadde nkyakunnyonnyola owaayi gasazeewo kuba go gayitira mu nze olaba gasazeewo ne gagamba nti ogenda kufunayo era ogenda kufunayo kakati nze nga nze nkyazi naye omusabidde naye musabidde ekyamukyaya sabirayo mutaweereza ssente za kameeza kati sabirayo n'omulala mu mayembe ne kamada mayembe kakuweeyo abamukyawa mutaweereza ssente za kameeza onolya ku ssente z'amayembe oba togenda kulya embuuze Umaru onolya ku ssente z'amayembe oba togenda kulya ogenda zirya ani omulala ayagala okulya ku ssente z'amayembe onolya ssente z'amayembe ani bakuyita ani kamada yono ye kamada naawe ogenda kulya ku ssente z'amayembe nga teziriko mu bukwakulizo anti wuliriza naawe ogenda kulyako linda nga teziriko bukwakulizo waliwo omulala baneyiba wano abakuŋŋaanyi wano nono agenda kulyayo nono naye agenda kulyayo kakati kano ke kadde wenjagalidde tuli mu bya ssente kati tuli mu ssente z'amayembe tuli mu ssente z'amayembe ke kadde zifulume ke kadde zikole ki zifulume anaziryako omulala aliwa mu bayiti tuweddeyo ate onoyita kyalo kiramba tezigwawo zo kakati ekyenjawulo ekirala buli eyalya ku ssente z'amayembe kale akantandikire bweno buli eyalya ku ssente zange n'otasiima ssente zewalya tezaali zange walya z'amayembe zizze ssente z'obukwakulizo nga teziriike nze nasiimye eddaka tesinazira leeta waliyo abatasiima olutalo gye lwava anti wambuuzizza olutalo lwavaawa ne Rama eyo gye lwava ng'abantu balidde ssente z'amayembe nga tebasiima ssente zaki bantu bangi nnyo balina ebizibu n'enzibawa ne batandika n'okuzisabira ebisaala ebitakwatagana ebisaala ebitakola ki ne bazirya kati gwe bw'oba oli eyo nga walya ku ssente yange ne bwe kiba 100 ssente y'amayembe teriike kamada bagenda kuzirira we ziri ngenda zibikula wano ogenda kuzirya naye ati nze nkowoola ssente ze baalya buli alyeyo tosooka kukowoolera wano ssente tuvunja lutalo lwa Rama bwe luli anti lwavaawo yali akuza amayembe yazirya Rama yalya ssente z'amayembe natasiima kati Rama bw'alya ku ssente z'amayembe ne mugamba nti nze kennyini anti mbeera ku TikTok okwo ku live twali ku kabaato okwo abantu nga balina ebizibu byabwe nga mbawa ku ssente naye nga si zange z'amaki z'amayembe bannange buli eyalya ku ssente z'amayembe nga naawe tokkiriziganya ng'olinga Rama kola mulimu omulungi ozizze so nga lutandika alya ssente z'amayembe Rama natasiima nali mpaddeyo kaawo ku olwo abantu nali mbawaddeyo emitwalo gyalinga 8 mayembe galina ssente nga soomu nga si muntu omu nali mpaddeyo abantu ab'enjawulo okusinziira kubanga kabaata we yali ampitira nga mpita akuŋŋaanyiza abalina ebizibu abaki ab'enjawulo nga ye ampitiramu tikakati munnange nti Saabaswa omulaguzi w'eggwanga tumuyise naye kwali kuno ti olwo nga mpise anyinyonnyola ye bw'akiyita jjajjaddewo akola ki waali wano ebizibu biwaŋŋambye bwe bityo bwe biri naye jjajjaddewo omuntu ono muyambiseeyo akasente bwe kati oba ali mu buzibu naye ye okumbuulira ebizibu kiba kitegeeza biba byetaagisa mbaweeyo ku kasente so bayita Rama nga alina ebizibu kuba omuntu akugamba nti alina ebizibu kitegeeza abikubuulira aba ayagala omuweeyo ku kasente kati nga bayita Rama nga alina ebizibu nali nabawadde dda abalala kati Rama balinawo enkola yaabwe gye bayita okkuba oluseke abaana abo bakuba oluseke balinga kasuku abaana abo bakuba oluseke
kati Rama teyalina bizibu Rama teyalina bizibu mu kaseera ako naye yali mukubi wa luki wa luseke atanagula firiji yagiyina era mwe yali yewaanira naye ng'omulimu gwe gwakuba luseke Dewo nyakuba jjajja omulawo lindako njakuba jjajja omulawo njokukuba jjajja omulawo ngani gwosonyiwa njakuba ddi muwango oluyagwa eri Rama kutonye mulundi gwakubiri njokuba mukasa oluyagwa eri wekusemayo gwakusatula njakuba bamweyana mupamire mayembe jajjaddeewo tonyiga naba gago gamayembe gazze naba gamyansamyansa awo audhu billahi minash shaitani rajim firiji yagijjawa addaki firiji ya Rama yalina firiji naye ng'omulimu gwo akuba abantu oluki oluseke kati daba lwajja akuba oluseke olutakkirizibwa kubibwa yakuba oluseke sente ne ziva mu mayembe nezimuweebwa mu luseke obuzibu bwe bwava yakuba oluseke nga yamanya alukubyeddeewo nga nze kumbe sente zange ezibaweebwa ziva mu maki wamuwaayo mmeka olowooza zaali nyingi gyali emitwalo 3 kati buzibu kibuva kuki okubanga mubeera okwo weetonde yaganza anti ombuuzizza obuzibu bwe bwava Rama bamuteekako kabaata amuteekako kati kankunyumiza olugero era luwulirize bulungi nnyo namwenna abali wano abalaba vidiyo eno muwulirize obuzibu bwange bwava ne Rama wakati okubanga olutalo luyinza obutaggwa bulungi luyinza okuggwa obulungi nga lugenda kuggwa bulungi kompise oba obutaggwa bulungi ng'era ompise byonna bisoboka nsikasagamba agenda galya nga tayambadde kati wagafunisizaawo embuto tuba tuli ku live omwana Rama tuba tuli ku live nga byawo nga byeyokaawo naye nga sente ziva omwo wensonga wano ge mayembe mbaleeteddeyo amayembe amato sokooleka amayembe tudde ku mbuzi anti kati ku luno mbaleeteddeyo amagi oyagala nziruke wano muba muli awo nga baleeta Rama nga wagabyegabye dda kanagabyegabye dda naye ze yasangawo mu kibbo ky'abajjajja gyali emitwalo emeka 3 abazeeyi ne bagamba bano bazeeyi ne bagamba oyo asaanidde okuweebwayo sente ezisigaddewo emitwalo emeka 3 naye atwebaze kubanga buli aweebwa sente eziva mu mayembe alina okwebaza agambe nti bweza oba Basaalongo bweza atandika agamba bweza obwamukasa kubanga obweza bwamukasa w'ennyanja bweza obwamukasa ne banne obwa Basaalongo ne Nnaalongo era asiime amala agambe nti nsiimye sente ezivudde mu bajjajja yesaala esabibwawo kati yaweebwa sente ezo kubanga era nzigabira ku live n'agamba nti message oli gwe mbanziwadde nti ogifunye oba togifunye kati yamala n'agamba sente nzifunye nezo obweza sigenda boogera yagamba ekyekyana kiraba anti ekyekyana kigenda kufuna ebizibu kigenda kufuna emitawaana ekyekyana kyagamba bajjajja obakuba anti bano bajjajja be bananyini nabano bennyini bajjajja benkutte guno muggo guno gwolaba sebo gunywa n'omusaayi guno omuggo kakati kyagamba nti ekyekyana enti nno tekigenda kwebaza bajjajja n'agaana okwebaza yagamba
manya alhamdulillah konza alhamdulillah si yakuwadde sente ezo zivudde mu kibo ky'abajjajja Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ay Allah umusajja alesa mayembe ya Allah usasile ya Allah ay Allah izimindi zanywa ya Allah zimutugoba afafe kubatu suseko alhamdulillah go waligambye akuwe sente ezo kati ensobira maji yakola yayina okukwata sente ezo azizze teyazizza kati bw'atazizza yayina ate okwetonda ate yavuma buki yavuma atya kuba tulizo atawirako bitono yagamba atya Rama ebigambo bye yayogera yagamba nti agenda kupamira amayembe gange n'agamba nti bajjajja bange tebalina makulu n'agamba bamama bannabuzaana agenda kubazinaazina n'agamba nti emisambwa gyonna nti nno ŋŋambe jjajja ddungu afulume nti jjajja ddungu mugambe nti nze Rama ŋŋenda mufukira mukole byonna yayogera ebintu ebisinga kubanga bivoola nga ye bw'abyogera nti abyogera Japama mayembe gamwabuge mwana wa nambu mayembe njagapa mamu niwali toji ninawe mpaka bekoneni jamu yajeje ojaga tusisinkane mpame mayembe ngabe kyennaba muganda wange yagala bino sirwali njagala tusisinkane mpame mayembe ku live nkulage nti tegalina kyegali njagapa mamu bino tiri awali Rama njapama mayembe nonyanga pamemu Mugambe yo kyalama njagapa mamu amayembe sima bajjajja mukasa muwanga njabba pamapamako mbapamemu ekitufu yabyogera kolayi bunaliko n'agamba ebigambo byonna nga nze mbiwuliranga naye musaasira busaasizi nga ngamba omwana ono ng'atabuse nnyo omwana ng'ayonoonese nnyo omwana ng'avudde nnyo ku mulamwa kakati kyesaategeera agenda kujjawo agaliire wuwo bye byagamba okugakola agenda kujjawo oba gwogenda okugamutwalira ye yayogera yagamba era gwe mu kutugatta nga bw'osabye bw'oba osazeewo kuba yagaana okwetonda mu kwetonda alina okujja kuba nze namugamba amayembe gano kigayina kubanga gumwetegefu omukolako ebikolobero tegasonyiwa mazadde go gazaala buzaale yalibadde yabiraba nadda yalibadde yabikola ki naye gamwetaagamu ekigambo eki afukamire wansi agambe ekigambo kimu nti nsangulawo ebigambo byonna byenayogera ayogere ekigambo kimu nti nsangulawo ebigambo byonna byenayogera ku byobuwangwa n'ennono ayogere ekigambo kimu nti nsangulawo ebigambo byonna byenakola byenavoola ku mpewo ez'ebyobuwangwa n'ennono yagamba genda gakola atya buuyo omwana nga w'amaanyi ono mukubire kati gwe weyagamba go gagamba gatya kati kye gagamba gayagala omuteekateekera omukola ebyobulogo Rama omukola ebyobulogo oyogana ne SB4 omukola ebyobulogo ndine bebiddeewo bebiddeewo agamba gagamba omukola ebyobulogo ebyobulogo bebiddeewo agamba mbu wayogera ebigambo byali bingi mbwe simanga nomusuubiza amayembe gakola ki mbwe amusuubiza yagamba agenda kupamira amayembe aganyampire agakola atya n'agamu bama nabuzaana omusamba gwe bayita mbwaguzine mbu yaguzina tegulina nama n'ayogera mbu tegulina namazzi ebiwemula byonna Rama bituufu ebituufu byonna mugamba byonna ate nzija ssaawa yonna wagamba kugakola otya kanve waneeno ngenda kukubira ate olibuzibu ayinza okuba nga agenze kuba ndiyo naye wano tuli ali ku budde agenda gamuyita yamanyi kyonna kye namugamba okukola era ssaawa yonna kigenda tutuuka kati twagala mumpe ku simu nga tonnagenda Rama jangu ku simu ati ajje jamumpe Rama ompulira oba tompulira
nkuwulira byonna bye mwogera ne Baby Deo. Kati yenze yennyini Baby Deo jjajja Ssaabaswa. Baby Deo nakugamba bye nagamba ku live ya Kabata saawa yonna tujja. Mujja kukola ki? Tugenda konoona mwagamba yebi. Anti owulira. Kati anti kululi nagamba nti anti owulira tugenda pama mayembe gonna gapeme mu anti owulira n'abajjajja bonna mbasambe mbafumite mbeggale bajjajja abakazi. Anti owulira. Kati omwana tumukolere ekibadde. Anti owulira. Rama omusajja munyiivu. Rama ompulira. Njagala leero nkubuulire amaanyi kye bayita amayembe n'agakunoonya ne byogenda okufuna essaawa zino nga tonnava ku ssimu. Anti wulira wagaana okuwulira mpuliriza nanti ompulira. Amayembe mato ge gagenda okukolako si makulu. Amayembe mato. Anti amato kati bagenda kunteeka mu mbuga z'amateeka nti nsobeza ku mayembe makulu. Ati okiwulira. Kati zetandikirawo Rama. Kati zetandikirawo. Mbalya y'olunaku. Amayembe mato ge gagenda kola ku sokoleke. Sina makulu. Ati yagambye. Buno obwana obuyembe obutandikirwako. Obuyembe obutandikirwako obuto. Ati yagambye. Tebagenda mu mbuga y'amateeka. Ati yakusobeza. Ati bino si by'amateeka. Bino si by'amateeka by'amayembe. Obuyembe obuto. Kale kanjoye naye. Rama. Wanje. Dewo ali free nkusisinkana ko nga ne Baby Deo mwetondere kuba yagamba watala. Buno buyembe buto. Ati soke. Kati obusungu atenne nabunzi kati ne Baby Deo mugenda mosi yagana amayembe nange gali. Kuba kati obusungu ni nabunzi kayogedde ku mayembe. Omusajja kyagamba kasoko mulage ekyo mugambe byolabako. Rama. Mugambe byolabako kati. Soko lekadde. Soko lekadde amayembe. Rama mumpe Rama anti kakati wuliriza nanti nakkirizibwa buno obuyembe abakulu bandagidde bwe buto obuyina okukola ku nsonga yo si mayembe makulu. Obuyembe bompulira SB4 wangi obuyembe obwo mugambo obwo obuyembe bwalina nja kubupamira mbuli era eyo mugambe yabeere mwegendereza obwo busungu bwennina agamayembe mpulira oba nakugaddukanamu buddukani nebbiye ennini gamalondo. Ati owulira. Kati owulira ekyo ekyana. Kati luno otawe sikifogena dumalo. Ati owulira. Ati kati owulira nanti. Ati owulira. Just buyembe buto. Sina makulu gali. Emyaka buno obuyembe mu buto bwabwo. Emyaka giri 717 mu buto. Nkugambye buyembe buto bwavula na kwavula naye buyina emyaka. Anti wuliriza nanti oli musiru. Ompulira oba tompu. Ompulira oba tompu. Anti ompulira oba tompulira. Gogenyi anti wuliriza ge gagenda okubulira amanya gago nga gakutuuseeko kubanga amayembe mato. Bugenda kusumbuwa buno obuyembe obuto bugenda kumalako emirembe. Bugenda kubeera ng'enjuki. Anti wuliriza bugenda kubeera ng'ensiri. Wuliriza nanti buto. Kati obuto bulina amaanyi ng'obwogerera buleeta embula genda okkuba empi. Oyagala bulabako. Rama. Omusajja azze n'amayembe wano agagagira wano mu studio naye mugaye tagasaanukula linde lunakulo ndi wali firi wategese omusisinkana Baby Deo mwetondere. Kisoboka nzije ne kagali mpita wanzijawo nyini wali ebyejjembe kazi sajja. Mayembe makazi masajja. Kakati buno buyembe bugenda kusumbuwa. Omwana Rama. Sempagira Rama. Bugenda kumalako emirembe. Ati kati kanzi kakanye ku ddoboozi bugenda kumalako emirembe. N'emyaka gye bulina kugamba giri mu 7 mu buto bwago. Ate bamweya na mugambe njomu kuba olusaniya mu mutwe. Rama. They were free.
bebedde wagamba wala sente z'emisambwa nkunoonyeko enkya njagala mukakasa oyo omusamize nti ebintu bye tebikola enkya nzijja nekkulu ani nzijja n'omusaalo ngenda musomera edduwa ngenda kusaalasaanewo n'amayembe ge gonna naye azikidde nsooke nkunoonyeko enkya njagala mulabe enkya njagala nkulabe mukakasa nti tayi enkya kale kakunoonyeko enkya naye kyowagambye nti ogenda gagera ki ngenda kugapa mamu nkiddamu ngenda gapa mamu kati byogere ati wuliriza kati olunaku lwaleero tugenda kulonkinga ensonga eno kubanga nange obadde kigwera Rama osonyi ati Rama kati mpuliriza gwe gusembayo oyinza obutaddamu nakwogera nange bigambo byonna okutandika anti wuliriza toyinza nakuddamu kwogera nange ekigambo kyonna gwe gusembayo mpa amatw ati mpuliriza nabuzana sijja muwa buyambi Rama kakunoonyeko enkya simulanga sala gisembeza mayembe gwe omwana nali siriyasi nze atali siriyasi ogenda kikola otya gagano mayembe mato gana mayembe mato agamba agenda gagiramu gagano mayembe sala kiisa mukamwa agenda gagiramu gano waliwo agatakkirizibwa kulabako ge makulu ago gamakulu gaaliwo nga ne Yesu tannabeerawo nago ngalina n'okwogera googera nga geeyogerera nga go geegoogeraawo mukadde kennyini ne gakugamba ensonga yonna ng'olikutte bwe riti n'olikebera ne lyogera naawe gali amakulu kakati nga misana si kiro olikwata ne likugamba gwe obadde ki kati ono mwana kyazanyirako takimanyi ono mwana kyaliko takimanyi kyofulaba nasalawo ne muwa ne chance emuzaala abeere ng'omwana neŋŋamba nti yalemererwa bakadde be ono omwana Rama yalemererwa ekyalo ekyo kyo yasooka kulemererwa bakadde be bo bamulemererwa ne bamwesonyiwa ne bagamba twazaala ekyokoola nakyo kyafuuka kyokoola katukisindike mu nsi eyo kyekimanyi mu mbeera yonna kati gye bakisindika ate kyasangayo ffe abatakkiriza byokoola ebyo ebiringa Rama anti Rama kyokoola ebyo ebyokoola tubikwatanga tubifunzanga tubifunyanga nti Rama yafuuka kyokoola Rama si musiraamu anti yatuulwamu ebyokoola obadde tonnakitegeera byogenda okumugjamu anti mufuula omwana wange kati nina okumutereeza muggyemu ebyokola ebyo kubanga yalemererwa famire yewaabwe bakadde baabamuzaala bamulemererwa n'alemererwa erosi nayo yamulemererwa ekyo kino kyafuuka kyokola kyamaanyi ekyo kyamulemererwa kakati n'alemererwa abakazi abeeyita abalungi abo nabo bamulemererwa ne bwobeera mulungi otya tosobola kumaintaininga Rama n'abeera mumativu ne bwobeera mubi ne bwobeera kataketake yalemererwa n'abakyala nkulaga nti ekyokola kye bayita Rama nti Rama yafuuka kyokoola nze kyeŋŋenda nti okukwata nti owulirizeeyo firigi teyina makulu teyina makulu nanti teyina kakati nanti n'alemererwa abakazi n'alemererwa n'abasajja nabo bamwesonyiwa naye mu byonna byoba okola tovula firigi ya Rama kyatalina kulemererwa ekisembayo ku ye kyebayita wano togakuba kate gajja kunyiga anti kyekino mbanga kowoola mbanga yita kati olunaku bwenkola bwenti mbanga gamba gazuukuke ge mayembe ate nno mato kati gano gendeese wano gamato ate go ge gakkirizibwa okulabako naye nga amakulu temukkirizibwa galabako gano amayembe galimu obugagga obulimu ssente enkalu olunaku lwogenda kakati gano amayembe wano wenkuba wano Rama wagenda okukakanira agenda kukakana bulungi nnyo mbeera yonna olunaku lwe tugenda okusisinkana Rama onojja nago n'agakola byabadde agamba byagenda okugakola
Ona ko tugenda omusisinkana. Onojja nago nagakola biri byabadde agamba. Badde njagala Rama je mu ssabo. Tolaba nti yeeyita musiraamu. Rama si musiraamu. Tabangako musiraamu wabula yayiga lulimi lusiraamu. Ngambye ntya? Byawukana. Yayiga olulimi olusiraamu. Nenga si musiraamu. Si musiraamu. Kati omuntu bw'oyiga ekintu okikozesa ng'ekyokulwanyisa kati yakozesa olulimi olusiraamu mu kyokulwanyisa nti alaga abantu nti musiraamu naye Rama si musiraamu anti kyenkugamba yabiwulira buwulizi nanti yabiwulira buwulizi abasiraamu si ye Rama obadde ki oyagala nkikunyonyole lwaki si ye Rama balama batya wano mu Uganda tutuuma amanya ge bayita Rama. Javamba walabu. Yayiga buki? Buyizi. Yayiga luwalabu. Nerinnya lyakola ki? Wadini. Na tebikola wano. Nze namakasa era nze ndi timu Rama. Tebikola wano. Ogambye otya? Ndi timu Rama. Era ogambye otya Rama SB4 ogambye otya kozi tunayo ka sente ndi timu gwe ndi timu amayembe gatwe ku sente toli ko sai Kamad Omaru njagala kubikola oli timu ki mwasabye ku sente oli timu mayembe mwasabye ki ku sente Kamada oli timu ani Rama ogambye oli timu Rama Nanze Rama simwagala. Rama ogambye oli timu Rama. Amala kola ku sente. Ndi timu Rama. Todo wamayembe agenda twala nyingi. Ogambye oli ki? Basalongo bakama bange bajjajjange. Mwasazeewo mbaleete babalabeko mu mbeera yonna kuba nzikirizibwa. Kubanga mukirizibwa okulabibwako gano nno ge mayembe amato ge bampadde abakulu ge bampadde ndi timu Rama mu kugalabako wano wakati mu kamera kuba mulimu abaze awo ne baŋŋamba nti naleeta amayembe mu kamera ne bagamba nti gwe bebidewo leesa amayembe mu kamera biki ebyobujjajja baffe birina kubeera mu manju mu kibi nedda abantu tebamanyi balinga Rama balinga tebategeera balinga gwe era nange sitegeera ndai nange sitegeera ati gwe okutte bendera ya Rama abatategeera awala kulaba ku sente okukyuka tiimu mwagala kulabako kati ugumala oli tiimu ati ensi yammwe ati ensi gye tulimu ffe tulina okulwana olutalo luno buli alokoka n'akola kyaki alwanyisa bintu bino biveewo agenda mu makyaki n'agamba ngenda kwokya ebyobuwangwa n'ennono bikole ki biveewo buli asiramuka ayokya byewaabwe bikole ki biveewo buli muntu yenna agamba nti nze nkyuse okuva mu byobuwangwa n'ennono alina kwokya bintu bino bikole ki biveewo ompuliriza naye nga bino byobwobugagga businga kubanga mwe twava biibyo birabe bwebwo obugagga bwaffe buno timu mayembe mutuusa ofuna kyebiri ebiri biibyo byebyobugagga byaffe bino kati kano ke kayembe akato Rama kagenda okugenda bironde wote tutekera wano obuyembe ogambye otya kumuka kero obuyembe nalo nga mwaguza amayembe kanundo ke kayembe akato kalina emyaka giringa 7 amanya gatudde mu kano gali mu myaka nga 7 kati gweina emyaka emeka ate 18 nvaawo naye tusaze emyaka mingi
Lama kagenda okulyako. Agenda guyisa. Kako. Oba nina mwaka yemba akalala muno kandabe. Kati Rama yali akusente z'amayembe ezava mu kibbo muno obuzibu bwava. Sente zonna zempa abantu ziva muno. Ziva mu bibbe ebyenjawulo nga bw'olaba wano. Kyesitegedde kati nze bwe nzikuwa si nze nzikuwa nange obusobozi mba mbujje mu kibbo ky'abajjajja. Bano ne bagamba nti gundi muweeyo ku ssente bwe ziki. Kati Rama yali ezo. Nti ngambye buli eyalya ku ssente zonna ezange gwe manya zaava mu kibbo ekitali kimu nga kino ebibbo bingi kuba kati kino kibbo kya mayembe mato gendeese leero wano. Kyesitegedde leero ate go gakkirizibwa okulabibwako naye nga makulu kubanga emyaka gye gali mu myaka giri gye nkugambye 7. Leero kyesitegedde kana akayembe nakato nnyo kana akayembe kato wano buyembe buli wabulire yakuda mama lyo lyagudde waliyo lyene lyewabulidde lyagudde wala babudogo dire kawange mbadde ndinoonya kudaka wane jembe andiroda agami mwaguza amayembe terezaako wano Teka utesi munsawo nti ono kukwatako ng'okutte. Sose kabusonse sawo. Buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Na mayembe gazaala buzaazi gayamba buyambi byonna biremeko gatereza butereza naawe timu mayembe balafuna ku ssente leero bumalo ne kamada n'ababigebewo abazzukulu balyeko wabagambye muwe yetoleremu totya ssente z'amayembe tatya shira ogambye tozitya tatya mayembe magagga Rama nange sebo ewonzija nango ndage kyolinawo maro gudde mu bintu bweza soko funese gwe timu mayembe eno eviridde mwawo ziweddemu
Every day my team mayembe eno. Team mayembe every day. Nenge zone kuli jembadde njagala. Lama njagala je gayirira mayembe gana ata ina kwe gayirira gana amato. Ne team mayembe riti kakati gana amato. Olaba gana amato. Ngabo osaze ugo gataganya. Ayino kukakasa nti avunamira line jembe to line emyaka lina 7. Emeka 12. Ate lino lina 9. Meka kitegeza nti amaanyi agayingira mu jembe lino gwe lolabanga etto makulu nnyo. Kati Lama galina okwetondera kwe kuwangibwa gana mayembe gawangibwa ganywa musaayi bingi nnyo bisobola bagamba naye kakati Lama atege yavuma ono ye mama Nabuzaana yoyo gwe yagamba okugira ono gwe yagamba okwegattako kamukubire Nabuzaana uno mama Nabuzaana gwe yagamba okwegattako Nabuzaana mulabyeko agenda kugisawa Nabuzaana ngali omanyi abantu munaye babifuula ebintu ebyokusaaga bo babiraba bulabi ono mama Nabuzaana oloza tatedde okukwata essimu Lama yalebanga atidde okukwata essimu ono ye mama Nabuzaana gwayagala okwegattako kino kitiibwa kya ggwanga kitiibwa kya nsi kitiibwa kya byafaayo kiyambye nnyo abaana abawala kiyambye nnyo abakazi amaanyi gonna ag'abakazi gatuula mu jjembe lino mama Nabuzaana atidde mama mulamba era gwe tukowoola ataasa amaka ataasa ebizibu byonna ebivuddewo mu baana ab'obuwala munnaye basobole okubeera obulungi atidde okukwata essimu anti yabitegedde kati ekyo ekyana kigenda kufuna ebizibu olabe singa kikutte essimu ate kibadde kigenda kulongooka kuba osanga yeyo gwe yagambye okugira ono omwana tate bakulu kati myaka 9 era nze nsuubirayo olunaku kyenjagala nga tuva mu live eno nakyo kyenjagala nga tuva mu video eno simanyi oba omukozi njagala anti njagala ono Lama tomunsembereza nnyo aganye okukwata essimu atidde anti nze kyenjagala kyalina okukola gweolina okikola ne bootamukubira kati ye talina kyatugamba talina makulu Lama talina makulu naawe talina makulu wano ate onyiza talina nanti talina mukubira nze njogera naawe nkubuulire nga bw'olina okubikola talina makulu saawa zino oyo gwokubira kubanga byonna byamugambibwa ne bw'omukubira era abagenda kutuvuma talina makulu saawa zino kakati gwe kyolina okukola kiri ekintu kimu naye nze nkiwaayo ng'obudde ne bajjajja bano bazadde ne tugamba tuwulire akyusizza mu ndowooza ye akoze atya tekikkirizibwa omuntu alidde ku ssente y'amayembe kumwetondera akyusizza mu ndowooza ku lwalama ne yeetonda atya omuntu alidde ku ssente y'amayembe ne yeetonda ku lwalama tekikola wabula balina kukwata Lama bamusitule bamuleete ye yennyini ye yazza omusango kati gwe wafiiririra oyagala bafuuke gwe bagamba mundo twafiiririra gundi nga Yesu bw'aba yafiiririra abantu lwaki mbuna abafiiririre ku lw'ebizibu byabwe byaggwawo byagenda ku musaala olimba naawe ate obiddamu kubyogera twagala okusiibula nze ntandise okutya anti kati kubanga kufiirira nti tewali yayinza kufiiririra Lama tufiiririre Lama ku bizibu awuna akubye ndako mala mukwata Lama wanje omusajja je wano Nabuzaana mbu alina emyaka 9 mulabyeko naye simanyi wogenda guyisa Nabuzaana mulabyeko amukutte wantu musembeze eri Nabuzaana aba mukazi aba musajja aba mukazi erinnya lye bayita nna litandikirwako ki aba mukazi kati oyo aba sugar mami owa saiwe ogenda gira
bonna wali siiru awali badde nga wali ekituli waliwo akantu ate kakusookayo dda baba bamukulunsanya nnyo kati oyo abajja oyo abashuga mami nabuzaana era nategedde ajja kuba mukadde naye tewali kyakkola olaba tubebaka kuba nsanvu kyemanyi taweza nsanvu muwa myaka nga 9 Lwenda n'aba afuna olubuto oyo yaleeta ejjembe tonna mugere majembe amakulu ate wabanga wa Lwenda ng'agamba be bato oyo simu yaye mumpe Rama mpulira bulungi nkute mama nabuzaana mu mukono ogwa kkono ompulira mukwasiza mukono ogwa kkono ati wuliriza nati gwe towulira oli mpulira nati ompulira enkya enkya njagala ojje wuliriza nanti anti wuliriza nkute mu mukono gwa kkono oleme kuddamu kwogera bigambo ebyo byoyogera ebitalina makulu ku bajjajja baffe enkya mbadde njagala oleme kaluubiriza enkya nga ne bw'oba omukaluubiriza ne bw'onooba omukaluubiriza byonna byonna ebinaddako byesijjanyinza kuddamu kwogera essaawa zino naye enkya mbadde njagala ojja osisinkane maama namuzaana mu bujjuvu ojja omusisi anti wuliriza tojja kulaba nze saagala ojja olabe nze mbadde njagala ojje osisinkane maama nabuzaana mu kitiibwa era ne woogenda omusanga saagala osangewo nze njagala osangewo SB4 olyoke omukole byonna byoyagala nti wulira obimukole nga wali mu bujjuvu si kwogera bigambo ajja kuwaako jangu jangu nedda jangu tofaayo jangu ogenda muzisinkana tofaayo mu bitiibwe by'ekitalo bambi tonyiiga era naye ajja kwaniriza muteese naye tofaayo jangu kasokayogereta nedda yagamba yakuloga wekakubulireddeyo ate ddewo kemmala nkukwatako naga amayembeko njagala oŋŋambe osima jjajja ttungu jjajja simanya nabuzaana simanya bamweyana ddewo njagala obategeeze nti kati olutalo ngenda okubakulako buli wendaba ebibbo nga mulimu amembe ngenda pipa mamu ddewo ndesaawo ddemu kummanyira ddewo ate tolina lukusa luddamu kuba ku ssimu yaye ng'oŋŋamba ago amayembeko kitegeera njagala omanye nti kati olutalo ngenda okugula lwakubama mu bibbo era newe tuba mu kika kyewaffe buli wendaba ekibbo wansi w'ekitanda wansi w'entebe bano balongo bonna ngenda papa mamu n'abalongo oyo jjajja nabuzaana njagala omuŋŋambire nti kennamuwa olubuto tebagenda kuddamu kati buli musamize yenna njagala akimanyi olutalo lwengenda okuggulawo kwe kupama mwaga amayembe kupama mu bibbo okubeera nga ngatyoboola Rama nze ŋŋonze laba ŋŋonze nga nze jjajja w'abaana ŋŋonze mbadde nsaba nga nteesa ziri empaka ezaaliwo ziveewo mbadde nteesa bambi jangu tufuneyo akadde si mu bubi wayimba akayimba kawanga yogera kiki ekyakutwala awa yaleero bayimbi balala baliko balienistin aga amayembe lwaki tewagakuwa amanyi n'obeera owakabi kubanga jjajjaddewo wasiraana mu bulamu bw'ensi ate okusamira kwoyita amayembe mbu gegakununudde gegakubeezawo mafu kubanga tolina kyoliddeewo Rama nze mbadde ŋŋonze tosobola kufuuka wakabi Rama ebisigakawo tusisinkana olw'enkya ngenda kukumiitinga mugyeko nze mbadde ŋŋonze Rama mbadde nzaba nkusiibule ye owulire kyagambye agambye atya kada aguddewo operation sijja biddamu byayogedde mbu kubipa mamu kambika abazeeyi making sure ndolese wano kintu kyoladde n'ekimu abafunyeeko kye bafunye bakifunye naye kati ttiimu oli ogikoze otya iyo ttiimu nayo kanji eyina okufuna efune teyina butafuna abadde akubeera bwerere bundi naawe obadde otya abazeeyi ate bagaba kyenkanyi nze ndi ttiimu Rama abazeeyi bafuna kyenkanyi
Manyi abazeeyi bagaba kyenkanyi kaŋŋambe nti bagaba kyenkanyi ndi ttiimu Rama nze togenda kufuna wooyo ziddeyo zooli oli ye ttiimu oli ttiimu nze saagala jangu ojjeewo gugundi abazeeyi bakuwadde ate abazeeyi bagabisa mitima ebiri abazeeyi bano tebabe bangu jangu ojjeewo naawe abazeeyi bakuwadde jangu muwe yeyagala omuzzukulu abazeeyi batondo wadde Rama w'amaanyi jasi kwagala linnya Rama abazeeyi ne beekyanga agenda kufuna ezo abazeeyi bano nga tebabe bangu tebakusembye nno bunusu bwa kikumi olaba ebigambo byogedde bibi oli ttiimu Rama soko wooli olemesezza oli agenda kufuna sente zino ate zesinga amaanyi kuba zeziyulika zino za byuma agenda kufuna sente z'ebyuma agenda kufuna ez'ebyuma zino teziyulika wama tezitoba katutonye sente z'ebyuma mu bajajja zino za byuma katutonye sente z'ebyuma atufuna ejjembe lino linzoka lijjewono katufune sente z'ebyuma zigenda yulika adembe zimwadde zakutereka noli zimuggyeko muwezi ebyuma kano akataano okalabe wasembadde okalabe dda okamuwadde nako kano sitasobola kafuna ate kano kambeka kano ko kaddayo abati kano ko kaddayo mu bazeeyi ko tekasobola kufuluma madamu yewangudde sente z'ebyuma abazigenda kulaki sente zabiki sente mweziri muno mwe muyinza okusaaga waliwo na zino sente mweziri muno naye togenda funa za mpapula ogenda funa za byuma ate zikuume zigenda gula ekyalo kiramba tozinywamu wadde amazzi gaabe soda zino zabukwakulizo kwata jangu ono ne sente z'ebyuma ogenda gula ekyalo kiramba mu Kampala naye buno bugagga bwenkuwa essaawa zino sente za byuma zitereke lwendi kuzikusaba nkugamba ozize nga bwe wazitwala nga bw'ogenda ozitwala bw'ozizzanga kati sooka ogenda ofuna obugagga osuleko nabwo muli ttiimu bajjajja ngamba ono jangu ofune sente z'ebyuma ozigaanye agaana sente z'abajjajja ez'empapula ziyikamu amazzi kati soka oli gwozwale naye alina zikuuma zino ate ze sente eŋŋanda nazo zimuwe zino sente eŋŋanda ate talina gyagenda ziterekera ze sente ez'abajjajja baffe ezatandika mulimu esente ensiru n'engezi esente ensiru n'enki n'engezi kati olw'okuba nti ono talina bukuumi bwa sente zino ensiru n'engezi ate alina kufuna zino ez'ebiki ez'ebyuma ensonga lwaki talina kufuna sente eno n'egi muweezo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tubadde ne baby kino kikyate ekiriwo kinini eno abali kwa nakasente kagu eno wange pekulawo ekyo kya brown olabisa abazeeyi olabisa abazeeyi toyina kumanya bintu byonna
tetuyita kubyogera kolabisa bazeeyo yagala kwogera ku byabazeeyo awulidde gwo byogera nzati nze mbiraga ababimanyi babimanyi wasudde wana akayembe kakano nkalaba akato kano ke kayembe akato kayina myaka giri awo ne sente zagudde eno kati ate bano bazeeyi ate were usuula bano no bazeeyi bano baba bazeeyi odo oyo lama gwe yeweredde baleta agenda mwambalira ogabye etya kati jangu kubeyo sente butono jangu bakoye sente zogenda zitwala zonna jangu nkubalireko zotwala lezo omukazi zonna sobola zikuba kuba zaabano omwana agudde mu bintu waliwo na zino sagala zikwatako nze zino ziri edo fe tiimu lama tetukwatako temukwatako mulimu sente nganda wano ne mwanyi z'abakulu mu mbeera yonna nno munnange bino ndo munnange ekisinga obukulu njagala mumanye ebintu bino ndo bye bayita obugagga bw'ensi yaffe mwe twava byebyobuwangwa n'ennono buli ayagala omugagga yina nga toyina bintu bino oba toyina kyoyina mu bugagga gwe obiyina bino oba tobiina obimanyi oba tobimanyi kati ntandikidde omuntu omugagga mu nsi muno antirabayo omuntu omugagga mu nsi muno oteeka okuba nga omanye ebyafaayo by'ekibbo kino nga n'ekitiibwa kyabyo obimanyi n'ebibikwatako byonna kibayita obugagga buva mu kukola nowonobera n'ebiki nga tokoze teriyo sede genda kusanga wo mu buliri nga weebase genda okole muvubuka gwe tulaba abavubuka bangi babalimbalimba simanga mugende mu Illuminati ndako wamasoko gyenkube ku sente enze nkimalirize olyoka onyonyola ensonga zona omusajja afune ku sente z'abazeeyi ez'empeke ez'ekyuma ezitagenda kuyiika mu mazzi wasanga wanyuma bajajja teeka wano emikono gye sikatambala manje jakesimuzaako katambala ako kamanyi ebiri nkuwe ku sente z'abazeeyi aziganye kitegeeza ate n'okoze bubi jagatukirizemi munnange kwekufuna gwe kikole nga atagenderedde olabe bigenda kyuka jangu bakuwadde abakulu bakuwa osiimanga olina okusiima jangu osiime teekawo engalo olabe abakulu be bakuwadde bamuwadde oli bamuwadde tajja zitobya bamuwadde zampapula kati gwereeta emikono bwoti SB4 Media Tuggussa Enssonga tubadde ne bebiddeewo tujja kudamu tukyalire okulaba akatiriza ensonga egyo yagambye bw'agenda ebibbo bino n'omukulu dde wagamba nti naye ali sirias nnyo ensonga eno ensonga eno negenda kuggwerawa tusinga kukwataganira wamu nga SB4 Media tulina obbagatta balama nampulira ebigira entegeezo naye tugenda zirondayo tutulekera wano bajjajja so biggwerawa tulabe lama yeetonda oba deewo akatiriza kasooka ensabe subscribe like tera sharinga SB4 Media mu mbeera yonna okutambuza bajjajja ekiro bwezi oba basaalongo laba yanvuma nti ndina obuviiri busatu ku mutwe bemba njogera ne bajjajja nga yakuvumanyi yanvuma mbu nina obuviiri busatu ku mutwe ekyo kyana kyova olaba nkugambye bulinga 6 naawe oyongeddeko nedda nziraba bungi no babala enviiri bulinga 6 kyova olaba wegasugumye ate nedda twagala kusiibula twagala kusiibula owange ogambye bulinga nze twagala okuba ttiimu oli enamuwa ebyuma weewaawo bwezi oba basaalongo mukasa ne banne bajjajjange olutabaalo olutambudde nga bwelina okubeera musobozese nsobole okuddayo mbazeeyo bulungi musobole okukakkana obulungi bweza nsiimye byonna nga bye bitambudde muwe bonna abeetaaga okuweebwa
ate musonyiwe bonna bonna abeetaaga okusonyibwa, mujjanjabe bonna abeetaaga okujjanjabibwa, muwe bonna bonna abasaba bibaagala okuweebwa, mujjanjabe bonna bonna abeetaaga okujjanjabibwa, musumulule bonna bonna abeetaaga okusumululwa, abali mu makomera, abali mu mbeera yonna yonna etali nnungi. Bwe babalaajanira bajjajjange mubakolere byonna bye banaabasaba nga bonaaba mubiwulira. Mukole byonna ebisoboka n'ebitasoboka bajjajjange basaalongo bakama bange. Nkowola emisambu egy'okubizinga esese ekome ebuvuma n'ekyaggwe ne Bassekabaka mwenna mwenna. Nkowola Ssekaba Kibuuka Omumbaale sobola kuleka mabega naawe nkukowoola. Vaayo tulwane entalo kubanga wafanga olwana ntalo Kibuuka Omumbaale. Batutwala batulyamu olukwe. Babeerabira bajjajjange bakama bange kekadde mbakowoola. Mubeere mu lutalo luno, mulage obusobozi, mulage obuyinza nga muyamba abantu, nga musumulula abantu, ate nga mukola ebirabibwako eby'obusobozi. Weewaawo bajjajjange, weewaawo bwezi oba Basaalongo Mukasa w'ennyanja n'emisamba gyonna n'amayembe ag'ekika kyaffe n'ag'ekika ky'okubukojja, abalongo ab'ekika kyaffe n'abalongo ab'ekubukojja. Weewaawo. Nene bajjajja b'osabanga okuba empi oba tebanyiiga. SB4 Airtel nkujjukiza ekuleetedde Extreme Wi-Fi gyeyune ofune internet etagenda kubeera nga ateebuukabuuka nga eri wamu. Weewale okubeera nga internet ye obanga otambuddemu nga internet ye buukabuuka, weefunire Airtel Extreme Wi-Fi. Ate ogandekedde sigala n'amayembe gojja gawulira osule nago. Sula n'amayembe ago olyoke ogategeere nti gaddala. Weefunire ku kasente katono nnyo, weefunire Extreme Wi-Fi. Tojja kubeera nga ate wejjusa. Nyongera okujjukiza bannaffe abaziwa and Sons basangibwa ku Mukwana Kit. Gendayoko weefunire blankets, weefunire amasuuka, duvet covers, mattress protectors, obutimba bw'ensiri n'ebirala ebiringanga ebyo. Ate bakola ne delivery paka ew'oku mulyango, babayita baziwa and Sons. Muno be number 1 mu beddings. Kato Accra bano nno bo bakuyambako okubeera nga bakupira plans z'amayumba, okusimira bowa holes, okukolera septic tanks, wamu n'okubeera nga basavinga ettaka lyo ne ku kibanja mpola basobola okukuzimbira yonna yonna gy'oli. Bakontakitingira Kato Accra, tojja kubeera nga ate wejjusa. Nyongera okujjukiza nga nakoze omwezi 8 ffenna wali Sheraton Hotel King Saha ebiseera ebyo. Nze muzukulu wa Kabajja, beera bulungi, weeraba. Ono ye King Saha Hotel Africana nga 8 Desemba mu show y'omwaka gy'atumye ebiseera ebyo. Shilingi mtwale bili jepe mtwale 5 emezi ya milioni 3 nga 9 Desemba Mukono Colin Hotel 10 Desemba Masaka Maria Flow 15 Desemba Luka ya Nana Gardens 16 Desemba Lyantonda Muchisawa 17 Desemba Mbarara University Inn Mwana Mulenzi King Saha haine dobozi panga masanyalaze mulano wabachala kubagala bili wakutokose endongo hit ku hit nembwa yasikame nyama kale Musaleka Hotel Africana nga 8 Desemba Nevi Baby Promax Hebiwaza Zatampa Full Tank iPhone 15 nerento waka kadetaina changamba ebyana bintu twako autonteke chupa yenkoko yojidwa muganda kombucha drink Junction Mall God Base Entertainment Stream Life Avenue Eurofarm all on ebitegekebwa Yasinke Events SB4 Media Tuggussa Enssonga.